Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, babuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga nsaba Mukama waffe atuteekeko ekisa nga tugabana obubaka buno obwaleero, era nzikiriza obubaka buno bujja kubaako omuntu gwe buyamba eyo, omuntu ow'omunda okwongera okukula, okwongera okubeera nga tutambulira mu butuukirivu n'okwenenya, okwongera okubeera abantu ab'omwoyo n'okwongera okusinza Mukama mu mwoyo ne mu mazima. Obubaka bwa leero ngenda kwogerako ku mbaga ey'Ekaana. Embaga eyogerwako mu kitabo kya Yokaana chapter 2 verse 1 okutuukira ddala wansi nga awantu wano woogera ku kyamagero Mukama waffe Yesu Kristo kye yakola, ekyasookera ddala nga agenda kutandika obuweereza bwe, ekyasookera ddala ekyokukyuusa amazzi n'agafuula wayini ku mbaga, nga ekikolwa kino ekyamagero Mukama waffe kye yakola kirina amakulu mangi nnyo mu nsi ey'omwoyo, era kye ngenda okwogerako n'amakulu amatuufu agalimu mu nsi ey'omwoyo okusinziira ku kuyigiriza kwa Mukama waffe Yesu Kristo kennyini. Yokaana chapter 2 verse 3, kantandikire wano nga maama wa Yesu Kristo ow'omu mubiri eyazaala omubiri, Yesu omubiri, kuba tujjukire Katonda waffe mwoyo, naye njogera ku oyo maama we eyazaala omubiri, si eyazaala omwoyo wabula eyazaala omubiri. Yamugamba wayini aweddewo, tewakyali mulala. Era Mukama waffe Yesu Kristo yamuddamu n'amugamba, essaawa yange tennatuuka, essaawa yange tennatuuka. Ng'ekyo Mukama waffe yakimugamba olw'ensonga ye maama we yali amanyi nti asobola okukola ebyamagero, kuba ewaka yali amulaba ng'akola ebyamagero. Ensonga lwaki yamugamba ne ku mbaga, era ensonga lwaki yamugamba nga wayini aweddewo. Era Mukama waffe Yesu Kristo yalagira abo abaaliwo ne baleeta amazzi ne bajjuza mu pipa zonna ezaaliwo, ne bazijjuza amazzi, era oluvannyuma n'abagamba basene ago amazzi ge bajjuzzaamu batwalire abagenyi. Era tulaba mu Yokaana chapter 2 verse 10, abagenyi olwanywako ne bagamba abantu abasinga batereka wayini omulungi ne bamugaba ku ntandikwa y'embaga, naye bano baterese wayini omulungi ne bamugaba n'abeerawo okutuukira ddala emikolo gyonna okuggwa. Nga muno mulimu amakulu mangi mu nsi ey'omwoyo, era mulimu ekyokuyiga ky'amaanyi. Kye tulina okumanya nti ekyamagero ekyasooka Mukama waffe kye yakola nga tanatandika buweereza bwe oba n'okwoleka ekitiibwa kye buli omu okumumanya, ng'agenda kutandika okusomesa, yayagala akozese embeera eno okuleeta amaaso gaabo abaaliwo okumulaba n'okumumanya ng'omwana wa Katonda, kubanga embeera ye n'obulamu bwe obw'okweyisa ng'omuntu wa bulijjo, ekiseera kyali kiweddeyo nga kye kiseera yeeyoleke eri ensi bategeere nti ye mwana wa Katonda, oyo Mezaya eyasuubizibwa. Kubanga yali aweereddwa akaseera akatono nnyo okutuukiriza ebyo ebyamagero ebigenda okubeerawo emirembe n'emirembe nga bijjukirwa era ebitagenda kuvaawo. Ebiseera by'emu maaso eby'okutukuzibwa eby'omuntu ow'omwoyo byali biri ku kalebwerebwe, nga omugga gw'ebyo ebyamagero byonna nga guyiika mpola, naye ate nga byonna
byamagero nga bisaanyawo ebyo byonna ebiremesa era n'ebyo ebiyinza okutandikawo okulemesa entegeka za Katonda okutuusa ku lunaku olusembayo. Embaga okutwaliza awamu erina amakulu ag'omwoyo mu mwoyo. Okugatta oba okujja awamu okw'abantu ababiri kulina amakulu mu mwoyo. Embaga mu bufunze kibanga kwegamba omukolo ogusembayo ku kutegeeragana, ku ndagaano y'okutegeeragana ey'abantu ababiri, omwami n'omukyala abasiimaganye, buli omu ne yeegomba munne, ne babeera omuntu omu mu mwoyo nga tebaliyawukana obulamu bwonna. Enkolagana eno ey'omwoyo bwe bajja wamu ne beeyongera okubeera omu mu ssanyu ne mu nnaku, ne babeera ab'endowooza emu, era obufumbo buno ne bugattirwawo era ne bunywezebwa ekikolwa eky'amateeka. N'olw'ensonga eyo omu aba takyali omu, wabula baba bafuuse muntu omu, ababiri baba bafuuse muntu omu, era baba batandise obulamu obwawamu, obulamu bwe tuyinza okuyita obwa famire. Ekikolwa nga kino eky'emyoyo ebiri okusiimagana olubeerera, era nga kibeerawo akaseera konna, si mu bulamu buno bwokka obw'ensi obumpi, naye ne mu bulamu obuddako ng'abaagalana bonna bwe baba nga balina ekigendeerwa eky'okusinza Katonda omu, bagattibwa neera era oluvannyuma bafuuka ekyo ekyogerwa mutima gumu n'endowooza emu. Okugattibwa kuno kulina okuba nga kuli ku musingi gwa mwoyo era n'okwagalana okw'omutima, era ng'eno y'ensibuko ya famire, n'okuweebwa ekitiibwa ekyannamaddala, buli omu ng'awamu n'ekitiibwa. Mu nkola eno era entegeka eno ey'obutonde era etteeka ery'obutonde Mukama lye yateekawo, etteeka ery'abantu ababiri okujja awamu ne bagattibwa ne bafuuka omuntu omu, Katonda yagenderera si lwa bitonde byokka ebiramu okujja awamu, naye yayagala n'ekibala ekiva mu ekyo kibeerewo, ensi ogenda mu maaso mu kwagalana, okubeera nga okuzaalibwa kubeerawo, n'okusobozesa buli omu okuyamba munne mu birowoozo. Ono w'alina obunafu ate ng'omulala w'alina obusobozi. Etteeka ery'obufumbo Katonda lye yateeka mu kikula kyaffe ng'abantu, nga kwegamba omwoyo ogwagaliza abalala okubeera ng'abantu bazaala, abaana ne bazaalibwa, abazadde ne bazaala abaana, okuviira ddala ku lubereberye ku Adamu okutuuka ne Mukama waffe Yesu Kristo naye n'azaalibwa. Mukama ekigendeerwa kye, Mukama ekigendeerwa kye yayagala tubeere omuntu omu mu mwoyo, mu ndowooza, mu mutima. Naye era ffe abantu kye tufudde, ffe abantu obufumbo tubufudde akatale ak'omubiri n'okutunda emyoyo. Tekyali bintu ebirabwako oba ebyokwegomba by'omubiri ebyaleetera Mukama waffe Yesu Kristo okubeera ku mbaga eno. Erudda yayagala okugenda ku mbaga eno okubanga kwali kusalawo okwa maama we ow'omubiri, ate ku ludda olulala kyali kigendeerwa ng'era kyategekebwa nga awo wagenda okuteeka omusingi, ejjinja ery'omuwendo ery'ensi ey'omwoyo, omusingi gw'ensi ey'omwoyo. Era ekinajjukirwa nti yafuula amazzi n'agafuula
wayini, era abagenyi ne bakirangirira nti wayini oyo ye yali asinga oli gwe baali basoose okunywako mu kutandika kw'embaga. Mu nsi ey'omwoyo kino kirina amakulu mangi ne ku ssaawa ya leero. Okugattibwa awamu okw'obufumbo kw'abantu ababiri Yesu Kristo bwe yatusomesa kubeerawo mu mwoyo, era kugendagenda mu maaso n'okubeerawo mu mwoyo wakati w'ebibiina eby'enjawulo eby'abakristaayo nga bisinziira ku nsomesa y'okwagala eyo evvuunula obulungi mu byawandiikibwa. Bonna bagenda kubeera omuntu omu mu kwagala, famire babeere ba famire emu. Enteekateeka weeziri nnyingi zitandise mu mwoyo, mu nsi ey'omwoyo, n'empuliziganya mu mwoyo yeeyongedde. Enjawukana entonotono mu birowoozo ne mu kuvvuunula ebyawandiikibwa ddala mu kitabo ekyo ekya Bayibuli, enjawukana ezo ezaaviirako ebibiina eby'enjawulo zigenda zikendeera, era olunaku lumu zigenda kuggweerawo ddala. Mu kaseera kano enteekateeka y'obulamu obupya weeri etandikiddwa mu Mwoyo Mutukuvu, era enteekateeka eyo yegenda okukulembera okujaganya olw'omukolo ogwo okugattibwa awamu obufumbo, era okwo kwe kujja okuba okugattibwa okwenkomeredde. Okugattibwa kuno we kunaasembera bonna enjawukana okuvaawo okufuuka omuntu omu mu Yesu Kristo, ekigendererwa nga kye kyokukyuusa ago amazzi ag'okukkiriza mu mwoyo Mukama agafuule wayini, nga bwe kyali ku mbaga. Era nga bwe kyali ku mbaga, abo we baabuuza ne bagamba, abo we baabuuza abaali balinda ne babuuza nti baaterese wayini omulungi okutuusa ku mukolo ogusembayo, lwaki twanywa wayini oli ataali mulungi mu kusooka? Bangi bajja kubuuza. Oluvannyuma ng'amadiini gonna gazze wamu, abakristaayo nga bali muntu omu, nga tewali njawukana bw'oba ddiini bweti oba ddiini bweti, bangi bajja kubuuza. Nga bali abaabuuza ku wayini nti lwaki twanywa wayini oli omubi ku ntandikwa ate omulungi ne bamuleeta oluvannyuma. Era bonna nga ffenna nga tuzze wamu ne tubeera omuntu omu, bangi bajja kubuuza lwaki twawulira ensomesa eri mu kutandika ne tutawulira nsomesa eno ate oluvannyuma? Lwaki tetwagiwulira mu kutandika ate ensomesa ennungi eno, wayini omulungi ono ow'omwoyo gwaffe ne tumuwulira oluvannyuma? Olwo Mukama waffe Yesu Kristo alyoka ajje mu mitima gyabwe mu mwoyo abagambe, kubanga mu kutandika, mu ntandikwa mwali temulina busobozi kusiima wayini ow'okwagala. Era olw'ensonga eyo amakulu n'ebibala ebyalivuddemu tebyalikosebwa mu makubo matuufu. Naye kati nga mumaze okunywa era ne mujjuzibwa, oyo wayini akoleddwa omuntu obuntu, oyo wayini agattiriddwa abantu obuntu. Kaakati ennyonta ng'emaze okukakkana, era nga kati mulina okwawula wakati wa wayini omulungi ne wayini ow'omwoyo atali mulungi, kaakati Yesu Kristo alyoka ajje n'ekintu eba wayini atajja kubanga mupya, era nga yo yennyini wayini buli omu gw'abadde anywa, naye ng'ono atukuzibbwa, ono nga wayini wa mwoyo, era nga waabo era abo bokka abeelese era ne beesonyiwa ebintu by'ensi eno ne babirekera ddala mabega. Abo abakizudde ekikula kyabwe eky'omuntu ow'omwoyo, omuntu ow'omunda, abo abayaayaana okunywa era okulya emmere y'omwoyo, awo ebikolwa by'omuntu we bitandikira. Oluvannyuma nga bakooye
wayini akolebwa omuntu, wayini oyo omubi ow'omwoyo abaweebwa ng'ekyokunywa eky'omwoyo. Bawulira nti mazima waliwo ekintu ekyenjawulo era waliwo ekisinga, era waliwo wayini ow'omwoyo asingako. Buli omu era buli kibiina nga kikkiriza ddala waliwo ekibulawo, buli omu ng'awulira mu mwoyo gwe waliwo ekibulamu. Mu kunoonya n'okwebuuza ebibuuzo, okunoonya n'okwebuuza ebibuuzo kwe kugenda okuggyawo ag'amayinja n'ebikonge ebiri mu makubo ebireeteddwa eddiini n'obukwakkulizo bw'eddiini, era ebyo ebireetera kye kigenda okuleetera okwawuka, okubeera awamu, okugattibwa, okubeera nga kusoboka. Ebibuuzo n'okunoonya ekyo ekyenjawulo bye bigenda okuleeta okugattibwa mu mwoyo. Ebibiina n'enjawukana zonna mu baweereza ba Kristo okuvaawo babeere omuntu omu. Yoyo wayini omupya agenda okujja mu myoyo gy'abantu, mu myoyo gyaffe, buli omu amanye amazima. Olwo Yesu Kristo ajje mu mwoyo mu mitima gyaffe, abeere nga musumba omu era nga n'ekkanisa eri emu, ng'endiga zikkaanya ng'era musumba ali omu. Olwo amakulu ga embaga ey'ekkaana galyoke geeyoleke ku nsi. Mujjukire ebigambo bino era mulabe ebibiina n'ebibinja eby'amadiini ebinajja, era mujja kulaba abo ab'emyoyo egifaanagana, enzikiriza n'emyoyo egifaanagana bijja kujja wamu bijaguze embaga, era olunaku olwo olw'okugattibwa okujja awamu ng'enjawukana zivuddewo, ng'ekkanisa eri emu, omusumba ali omu. Era ffenna tuyayaanira olunaku olwo abo abanajja awamu ku mbaga eyo, kwe kugattibwa awamu ne Mukama waffe Yesu Kristo, era kwe okugattibwa okugenda okutandikira wano ku nsi, kweyongereyo ku mbaga ey'omwana gw'endiga, ng'agattibwa n'eyo kkanisa emu etayawukanye, ekkanisa emu egenda okuba n'omusumba omu. Weewaawo bajja kuba mu bitundu bya njawulo eby'ensi, naye nga mu mwoyo, mu mutima bagenda kuba muntu omu, mu mwoyo bagenda kuba omuntu omu ng'era obufumbo, era bajja kuba omuntu omu, tebajja kwawukana emirembe gyonna nga bagattiddwa ne Kristo ku mbaga ey'omwana gw'endiga eyo etegekeddwa. Mukama bakuume, kansabe Mwoyo Mutukuvu abakulembere nga muwuliriza. Mukama bakuume.